Kama yebazibwe. Shalom, 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 shalom. Praise the living Jesus. Masuze mutya ab'emikwano, masibye mutya banga libadde ddene nga tetuliziganya naye Mukama nga bwali omwesigwa era nga bwali omutukuvu nate atuwadde omukisa weewaawo nate okusobola okuba nga tuddamu okusisinkana. Ndi musanyufu nnyo bawuliza ate nate n'okuba weereza. Nebaza mwe mwenna abagabana obubaka buno, abasharinga, abasindika, abasharinga. Mukama abawa omukisa n'abayiga. So njagala tugule wo n'okusaba mu linnya erya Yesu ate ndyoke mbanjulire olwaliro kye tugenda okubanga tuyiga oba kye tugenda okusoma Mukama nga wali omutukuvu. Kale katusome katusabe. Katonda Taata omuyinza ebintu byonna mu linnya erya Kristo omwana wa Katonda omulamu, twebaza olwaliro, twebaza olw'ekitiibwa ky'ekisa kyo, omukwano guno okwagalako by'otuwadde mu maaso go Kabaka mu kusoma n'okumanya n'okuyiga. Nate Katonda omwesigwa era omutukuvu tuzze okuyiga okuva gy'oli, omwoyo omutukuvu. Pa omwoyo w'amagezi, omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okubikulirwa, omwoyo w'okutegeera. Kabaka w'abakabaka n'okwerabira buli kimu ky'ompadde okusomesa n'okuweereza mbatukuvu bo sobola okukiweereza kiba kikirabisibwe mu linnya erya Yesu. Amina and amen. Shalom once again. Praise the living Jesus. Amanya n'eddoboozi bampita Bajimbi Brand Mark Musumba okuva mu Gate of Heaven Ministries International Namuwongo. So olwaliro twagala kuyiga ku kirooto ekikwatagana n'ente. Wali olose ku nte, wali olabyeko ente mu kirooto, yali emu, yali nnyingi, yali ekugoba, zaali zikugoba, wali ogirunda, wali ozirunda, wali okola biki. So byonna bye wali okola. Kale tugenda kuyiga mu linnya erya Yesu. Njagala okusooka ddala okwebaza abo bonna bayimiridde okuwaayo okusobola okulaba nga tuzimba nnyumba ya Mukama. Nakoma okukola video wano nga kubiriza n'okukunga abantu tusobola okuyimirira ffenna tusobola okulaba nga tukuŋŋaanya akasente okufuna ekifo ky'ekkanisa ate oba olyawo n'okuzimba. Tugulumiza Katonda nga wali omwesigwa era omutukuvu nti Mukama yasobola okutuwaayo ku ssente. Neebaza abo bonna abawaddeyo ne tufuna bye twafuna, abiva bakyatubanjayo nga tukyetaaga n'ogaziwa, naye bwe twafuna n'asobola n'okutuwa embavu okusobola okulaba nga tutandikawo kyetuteekawo ekiri temporary okusobola okulaba nga tukuŋŋaana. Era ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda twaggulawo buli wano tetunaba maliriza kyetaaga amabaati side ne sides, naye Mukama yatuwa ekisa akasoolyako oba olyawo gyekali akasolya gyekali so tusobola okuŋŋaanirawo. Tukyetaagira ddala mu kukkiriza Mukama n'okusaba tugabiza okusobola okuyitawo. Naye nsabira omukisa eri omukazi n'omusajja oyo yenna akutte mu nsawo okuwaayo okulwa omulimu guno mu linnya erya Yesu n'agenda okuwaayo. Mukama akulaakulanye emirimu gy'emikono gyo n'ekisinga obukulu anyweza omwoyo gwo oleme kuserera na kusirituka oba olyawo malire mu geyeena. So Mukama akunyweze ne famire y'abalokole n'abantu balokoke osobole okusikira obulamu oba obwakabaka bwa Katonda mu mirembe gino n'ekigenda okujja mu linnya erya Yesu. Mukama nga baali omulamu. Kale katugende tuyige ku nte. Twagala okusoma okumanya n'okuyiga ku nte oba ku kirooto ekikwatagana n'ente. Ente nnungi era kyekimu ku ky'obugagga. Ibrahim yalina ente, Noah Ibrahim yalina ente, ne Yobu Mukama yamuddiza ente n'amuwa byonna. Basolomoni balina ente, Bayakobo balina ente. So ente kyekimu ku by'obugagga ebyogerwako mu Bayibuli eby'amaanyi ddala 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 ddala. So twagala okulaba ente kikyetegeeza. Tugenda kusookera mu kigambo kya Mukama mu kitabo kya Zabbuli
5 Zabbuli ya 5 olunyiriri olw'ekkumi. Bayibuli egamba nti Zabbuli ya 5 olunyiriri olw'ekkumi, kubanga buli nsolo ey'omu kibira yange, n'ente ez'oku nsozi 1,000, n'ente ez'oku nsozi 1,000. So Mukama atulaga nti buli kimu kikye ddala, buli kimu kikye, nti n'ente eziri ku nsozi 1,000 nazo zize. So Katonda ano yali atulaga nti obugagga bwonna bubwe n'ensi yonna yiye, nti n'ente kitegeeza ente nazo za Katonda aziwanga obugagga eri abo abamusabe n'abamunoonya era abaana be Mukama nga wali omwesigwa. So ekitegeeza ente tulina okutegeera ekisooka, enti kya bugagga. Ente zitegeeza obugagga, ente zitegeeza omulimu, ate ente zitegeeza oba oliawo okukulaakulana, zitegeeza okuweereza n'ebirala, Mukama nga bwali omutukuvu era nga bwali omwesigwa. So kale katutandike oba katweyongereyo okuloota ente nga nyingi. Mukama yeebazibwe. Okuloota nga ente nyingi nga ziri mu kkubo zitambula naye nga zijja mu kkubo ly'olimu. For instance, osobola okuba nga otambula nga olina oluguudo kwoli nga otambula olina gy'olaga, then n'osisinkana ente nga nyingi nga zitambula zidda gy'oli. So ente ezo ekisookera ddala kiba kikulaga owulidde otya. So mu kirooto ojja kutya, ojja kugumuka, ojja kwekanga, ojja kweraliikirira. So nkutewa ngende mu nsiko nzira eri obuyaane. So ekyo kiba kiraga Omwoyo Omutukuvu aba akulaga okugolokoka, okusaba n'okunoonya Mukama, kubanga Mukama aba akulaga nti bw'otakola ekyo ogenda kufuna obuzibu. Otya nti mu lugendo lw'otambula oba program gy'opulaninga oba ekirowoozo ky'olina ekyokukola obulungi, Mukama aba akulaga nti eriyo emyoyo emyitirivu egyeteeseteese okuteeka mu kkubo oleme okutuuka ku kyogoba oba oleme ekiruubirirwa kyo okutuuka. So kaba kabonero akalaga nti waliwo emyoyo, obanga obadde ogenda mu lugendo, obanga obadde ogenda kusubula, obanga olina kyobadde opulaninga okukola, oba olina okusooka n'osirikamu kiba kisoboka, n'ogenda maaso ga Mukama okusaba n'okusiiba ng'onoonya amaanyi n'okulwanyisa emyoyo gye bagikweteeze mu kkubo okukulemesa weewaawo okutuukiriza ekyo ekiruubirirwa ky'oba oyagala okutuukako. Omwoyo Omutukuvu kyaba akulaga. Then eriyo okubanga oli musuubuzi. So ng'oli musuubuzi oba onoonya mirimu oba oli businessman n'oloota ng'olina ente mpitirivu nnyo, ng'olina ente ezimu ziri gundi ne gundi obanga zonna zizo. So kaba kabonero akalaga nti Mukama agenda kukuyimusa, agenda kuwa omukisa. Ente zitegeeza mu kiseera kyagenda kuwa omukisa, weewaawo obeere omugagga, kubanga Bayibuli tugambye nti ente 1,000 eziri ku lusozi nazo za Mukama. Omwoyo Omutukuvu aba agenda kukola obulungi oba omwesimbu n'omwesigwa n'onoonya Mukama. So oba tugenda kuviiramu awo Mukama nga bwali omwesigwa. Then eriyo ekyokuloota nga oli nnyama y'ente embisi, nga gwe Eva oloota oli nnyama y'ente embisi. Kano kaba kabonero akalagira ddala nti olina okusaba, kubanga bintu bingi ebibeerawo, babeerawo omwoyo gwe bayita ogw'ekitambo oguba gwagala okukuyingira. So babeerawo either boyina kusooka kwegendereza mu wooteeri z'olyamu emmere, wooteeri gy'olyamu emmere, oba abantu b'oli okulya nabo, oba obulamu bwo n'abantu ababeetolodde. Okuloota ennyo mu nsi ey'omwoyo ng'oli ennyama nga mbisi, oli ennyama y'ente nga mbisi, kaba kabonero nti omulabi ali kuleeta omwoyo gw'ekitambo oba ogw'obusezi gy'oli, either okuyita mu malogo oba okuyita mu bantu b'oliraanye bojja otambula nabo nga mukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Olina kusaba n'okukisazaamu. Ate okuloota ng'osookola ennyama y'ente mu mannyo kye kimu kitegeeza ekitambo. So oba olina kusaba oba olina ddala kusaba, kino kifaanagana nga okwebaka n'oloota nga weebase ku buliri naye nga oli bweru, oba n'osisimuka nga weebase oli ku buliri naye nga
oli bweru otambula n'osimuka nga oli bweru so oba okumeketa amannyo nakyo kyekimu oba okwebaka nga eva weebaka oyambadde naye ozuukuka oli bwereere so kyekimu then n'okwebaka olumu nga weebase otunudde sayidi eno n'ozuukuka ate ng'oli eno so nga kize kigoberegana wabaawo omwoyo gw'ekitambo naye ekitambo ekyo kiba kikyali kito kiba n'emiterera ku kitambulira oba olina okusaba n'okunoonya deliverance mu kusaba n'okusiba mukama akuwe eddembe osobole okuba n'obulamu obulungi then eriyo okuloota nga amayeebazibwe eriyo abamu abaloota ente nga zibagoba okubatumira oba okubamalawo so ente tulabye eri nga mukisa so kale nga tunaba kutuuka ku ekyo katusomeko mu Yokaana 10 tulabe Yokaana 10 egamba erya eriyo aloota ente ng'oli awo tumanyi kyotegera loota nte nga nnyingi oziwa emmere ng'oziwa omuddo ndasoma mu bayibuli yange ng'oziwa emmere ng'oziwa omuddo nga ozigabirira oba ng'ozirunda oba ku ttale oba mu kkubo ng'oziraga ekkubo ettuufu so ekyo kiba kitegeeza nti oliko okuyitibwa omwoyo omutukuvu aba akuyise mu kuyitibwa okw'obusumba oba okulunda abantu ba Katonda nga oba directinga mu ngeri entuufu okusobola okulaba nga batuuka mu bulamu obutaggwaawo kubanga ekyo kye kyatuyitirwa bayibuli egamba mu Yokaana 10 katugende ku lunyiriri olw'ekkumi bayibuli agambye nti omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza nze nzijja zibe n'obulamu endiga ze oba ente ze era zibe nabwo mu bungi 11 nze musumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga so Yesu yeeyita wano omusumba omulungi omusumba ye muntu alunda omusumba ye muntu alabirira ente so mukama akozesa nnyo sayini ye akabonero kano oba ekirooto kino okulaga omuntu ng'amuyise mu kuweereza okw'omu kkanisa naddala okw'omu kkanisa oba okw'obusumba oba okwokikyona n'amulaga ng'alunda ente ng'atambula nazo mu kkubo azitwala lugendo lwa wala ng'azinywesa amazzi aziriisa zirabika bulungi zinyirira so obanga okiroota bulijjo nga bulijjo osula okirooto oba kitera okujja gy'oli tandika okunoonya mukama n'okulindirira mu kkanisa gy'oli nga bw'okkiriza Katonda naye tegeera nti oliko okuyitibwa okw'okusumba oba okwokuweereza bw'onoonywerera mu Katonda ebiro bijja kutuuka Katonda atandika okujjayo mu ekyo then eriyo abaziroota obubi eriyo abaloota ente obubi ente ekutomere ente ekugoba ekuzaaka nakyo kisoboka lwaki jjukira sitaani ente erina omubiri n'emmeeme terina mwoyo kati sitaani mwoyo so kati ebiseera ebisinga sitaani ate abantu batono nnyo sitaani okutambuza emyoyo gyabwe mu bo era kyova olaba ojja kusanga omuntu omu wabanga aliko emyoyo ojja kumusanga nga aliko jjukira oli omusajja bamusanga aliko emyoyo miyitirivu ne gigamba nti ffe ba ligioni kubanga tuli bangi so kitegeeza waaki tegyegabanyamu ne gigenda eno n'eri gye gigenda bagigoba kati emyoyo we gituula watono kyobola tegisobola kubeera mu bantu era giziikiriza omuntu omu gimutuulako nga miyitirivu gijja buli gumu ne gwepanga ku ye ne gwekuŋŋanya ku ye lwaki kubanga abantu tebajagala era bagisindiikiriza so kati wegiyiikiriza omu so kati sitaani yasala amagezi okusalawo okutandika okukozesa ebisolo oba ebitonde ebitalina mukama yeebazibwe ebitonde ebitalina mwoyo nga birina mmeeme okutambulizaamu emyoyo gye nga boolaba omusota sitaani we yali akema Eva yakozesa musota so musota kisolo kirina omubiri n'emmeeme naye tekirina mwoyo so yayingizaamu omwoyo gwe okuyitira mu musota okukema Eva kakati n'ente zino sitaani amanyi okuzingizaamu emyoyo gye okutandika okukola mu bulamu bw'abantu mu nsi ey'omwoyo so lwaki ente era lwaki nte bw'otunulira bajjajjaffe emabega gye twava bawangayo ente eri sitaani era abamu bayinanga n'ente ze bawangayo ne bayingizangamu emyoyo n'alunda ente ng'eyo eri waka naye ng'erimu emyoyo abalala ne basinzanga eyo twaziwulirako abaasomako mu SST ani yalina ente gye bayita biwogo simanyi biwogo
balina ente zibayita biwogo n'ebirala. So okuva olwo sitaani na ente ne zintroducingibwa okutandika okukozesebwa setaani spiritually. Sitaani n'atandika okutambulira mu nsi mu nte n'ebitonde ebirala kubanga tebirina myoyo okusobola okulaba nga transferinga emyoyo gye oba nga agikozesa mu nsi ey'omwoyo okubaako byatuukiriza. So kino tukiraba tutya mu nsi ey'omwoyo kasolota ente ng'eri aggressive oba ng'eri antagonistic nga yakavuyo otegeerawo nti eno si nte nnungi era otegeerawo nti eno ente muyo mulimu omwoyo ogugifuga okukola bino byekola. Era kyova olaba nti n'abamu bebayimirira okulwana n'ente zino oba n'emyoyo gino olumu gituuka Mukama yeebazibwe, haleluya, olumu gituuka ogukuba ebadde ente neefuuka kapa, ebadde kapa n'ogikuba neefuuka embwa, ebadde embwa n'ogikuba neefuuka omuntu, n'alyoka akugamba onkubira kinze jjajjaawo eyafa ow'eggundi. So kitegeeza nti bino giba myoyo sitaani akozesa ente okusobola okuyingira mu myoyo okutransferinga. N'abamu abalogo babikozesa neyeekweka mu kifaananyi ekirala okujjako obanga oli prayer warrior nga oli musabi Mukama nga wali omesiga Mukama nga akuwadde ekisa n'okwata ente eyo n'ogikuba n'ogimenya esobola okwefuula negamba nze kojjaawo oba nze eggundi oba nze neibawo nze nkuloga mu nsi ey'omwoyo. Haleluya. So Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli 13 nti emisingi bwe gizirikizibwa omutuukirivu kikyalikola. So si omukkiriza naye omutuukirivu. So kitegeeza omutuukirivu obanga oli ku misingi emifu tolina kyogenda kukola. So era omutuukirivu otegeera otya nti nkyali ku misingi egyazikirizibwa oba emifu sirina kyensobola kukola. So buno bwe bumu ku bubonero olwota nnyo ente naye ng'ente eyo ogiroota ng'enkambwe ng'erina amayembe mayitirivu nga mawanvu nnyo nga zoogera n'okwogera. Osobola okuyimirira, osobola okuloota nga olina gy'olaga oba ogenda ku applyinga passport, oba ogenda kunoonya mulimu teneeyimirira ku gate neekugamba olaga n'ogigamba noonya mulimu neekugamba mpa empapula zo n'ozigiwa neeteekamu ekigere neekugamba genda. So kati bw'ozuukuka oba togenda kugifuna. Omulala osobola kuloota ente nga eyimiridde mu kkubo ng'ekugamba olagabwa nti ngenda ku airport oba ngenda kunoonya mulimu neekugoba emisinde neekugamba ddayo mangu fe ab'ekika ky'eggundi tetukola bwe tuti ne bwe tuti. Oba ziyinza obutayogera naye ng'ogiroota emiyembe manvu ng'ekufubutula neekufubutula ekugoba ekuzza wammwe mu kika oba mu famire oba mu nnyumba enkadde gye wava. So omulala ate eriyo giba misingi mifu. So kitegeeza oba okyali mu ndagaano za famire eyo ente abakalondoozi, omuzimu gw'akalondoozi ogwewammwe ogw'ekika. So oyo aba musirikale yateekebwawo emyoyo gy'ekika okumonitalinga oba okulunda oba okulondoola abantu bonna abava mu famire eyo. Naye obanga oli Amerika osobola okugenda Amerika n'omalayo emyaka 14 ne bakujjizanga abadde mu kkomera. Lwaki? Kubanga okyaloota ente eno ekufubutula nga ekuzza wakika, ekuzza mu famire oba mu kika. Nkugambye oguba muzimu gwa kalondoozi oguba mu famire ewammwe, oba mwasamira oba temwasamira, oba omanyi lubaalo oba tomumanyi, ekyo kiba kyakwata famire. So ye ente oba gy'olaba so guba gwabateekebwako nga famire okubalondoola mwenna okubazza mu famire oba okubazza mu kika musobole okulaba nga temubuuka mateeka gaazo. Tolina kusala kuva waka, tolina kufumbirwa kuva ku kyalo, oyina kufumbirwawo ku kyalo woovaawo ng'ekulondoola ng'ekutomera. Abamu muli mu mafumbo zibatomera, abala muli ku mirimu gibatomera, ne mukola loosi lwe bakusasula n'olwaza, ne bakusasula sente ne zigwa, ne bakusasula ne bakubba, ne bakusasula sente ne zikuyita mu ngalo, abalala zoogera n'okwogera nga bwe njogedde. So okuloota ente nga ekugoba emisinde nga nkambwe naye nga ekuzza wammwe oba ng'odduka odda mu famire oba gye wakulira, ono aba kalondoozi guba muzimu ogwakalondoozi nga gwo tegwagala okulaakulana, tegwagala obukemateeka, tegwagala oyitewo, gukugoba okukuzza eyo gye waviira ddala osobola okubeera mu ndagaano ne mu busibe n'obuwonge obwa famire eyo. So oba olina kusaba kweyambulako ndagaano ezo nakwegana nakukutula nakumenya osobole okuva mu ndagaano ezo. Era bw'osaba n'okusiba n'okugenda mu deliverance services ofuna ekirooto ng'ogikubye oba ng'ogikuddeko ejjembe oba nga ogisaze, then n'olyoka owangula obulamu ne butandika
okukyuka. Then eriyo ente ezigoba nga ekugoba nnyo misinde nga weekusanga ekutomera. Ente z'ekika oba kalondoozi w'ekika tezitomera, bwekugoba n'odduka n'ogwa ekulinda. Bw'oba okyama kugenda mu nsiko n'ekutaayeza, bw'osituka neera n'ekugoba, bw'olinnya omuti n'etuulawo n'ekulinda, bw'ogwa n'ekulinda n'eddamu n'ekugoba. So aba kalondoozi. Naye eriyo ente ezigoba ne zitomera n'ekugoba n'ekufuula n'ekutomera n'ekufuula n'ekutomera. So eyo ente taba kalondoozi wabula agugaba mayembe. So giba mizimu gya ddogo gye giba ezitomera. Sitaani eba yazingizaamu omwoyo gwo oba omulogo aba yeekweka mu kifaananyi ekyo, era bw'ogikuba n'ogiwangula Mukama aba akuyambye osobola okugikuba n'efuuka kapa n'efuuka biki n'emala n'efuuka eyakuloga n'eyogera n'ogiwangula, oba n'efuuka akakadde oba n'efuuka kyonna. So olumu tezoogera ogiwangula buwanguzi. So ente ennungi ate ina ne sayidi embi. Ente tegeeza obugagga nga bwe twogedde n'ebirala, ate eno Sitaani asobola ogikozesa mu birooto okutomentinga oba okunywabunya abaana ba Katonda okubalemesa okutuuka mu bulamu obulungi, mu bulamu obw'enkulaakulana, mu bulamu obw'obufumbo, mu bulamu obw'emirembe. So ekigendererwa kya Setaani okukozesa ente zino ez'amayembe amawanvu okutomera nga zikuzammwe osigale mu busibe bwewammwe bwe buliwa bwe buno: obutafumbirwa, obutawasa, obutakulaakulana mu birwadde, nga mwenna ekirwadde mukiina abafamire mu lutwe, kunyoomebwa n'ebirala. So egyo giba mizimu egikukuumira mu mbeera eyo ng'abeewammwe, era ojja kwetunulira agiroota ng'ekuzza wako ekugoba oba weeyogera nga weekulemesa, ojja kweraba nga embeera efaanana n'ey'Abaganda bo mwenna, oba oli Amerika, oba oli London, oba oli Dubai, oba oli Turkey, oba oli Kampala, mwenna nga mufaanana n'abali mu kyalo ewammwe gye wava. So oba olina kusooka kweyambula ndagaano ezo n'okulwana. Bayibuli egamba Lamentation 5:7 nti bakitaffe bayonoona, so tebaliyo ffe twetisa obutali butuukirivu bwabwe. So bwetaaga okulwana n'okugolokoka okusobola okuwangulira ddala omwoyo ogwo. Then guli ogw'eddogo eyeba ekutomera n'ekufuula n'ekutomera n'ekufuula n'ekusamba. So ogwo era bwetaaga okusala n'okusiba n'okunoonya deliverance service okusobola okubeerera ddala ow'eddembe. So ente bwetyo bwe tugyogeddeko olw'obudde, saba nkome wano. Mukama abawe omukisa, Mukama abasanyuse, Mukama abakola obulungi. Kiki olina okukola? Gwaloota ente ng'ekugoba ekuzza wammwe, ekisooka genda maaso ga Mukama, genda osome Zabbuli 11:3, osome na Isaiah 28:18, weenenye weegayirire Katonda omugambe Mukama ntaasa nsonyiwa byonna bye twakola, ne Lamentation 5:7, weenenye osazeemu endagaano, ogende mu lutalo, ogende ne mu deliverance, nonye kanisa entuufu, ofune deliverance, ajja kusabira, zijja kukuvaako. Then gwalina ezikutomera naawe kyekimu. Ate gwe aloota ng'ozirunda ng'ozirabirira, oyinza okuba oli muweereza ng'obuulira njiri, obanga weegayirira mu kanisa, obanga osabira ku online, igwe wenywereze mu Katonda, ofune ne kanisa, ofune omusumba otule mu kanisa. Bw'onootuula ojja kusabirwa, ne wootaasabirwa ekirabo kijja kukula, biro bijja kutuuka bakwawula okuba omusumba mu kanisa eyo, oba Mukama ayogere nti genda ontandikira obuweereza eggundi n'egundi. So gwe ali mu bizinesi ng'oloota ozirabirira ng'olina nnyingi naye nga tolina kyokola, bizinesi tetambula, nyweza Mukama, saba, siga, waayo, yamba emirimu gya Mukama n'ekitono ky'olina. Mukama ogwo mukisa agukuteekedde, ojja kugufuna era ojja kugutuukako Mukama nga bw'ali omulamu. So ejwa okukola ebyo. Kale katusabe. Katonda omulinzi ebintu byonna mu linnya lya Yesu Omunazaalesi, manya ag'omwoyo omutukuvu, nkwebaza kubanga oli mutukuvu, oli mwesiga, oli wa kitiibwa, oli wa kisa, oli wa mukwano, ojjudde okwagala n'okusasira. Tadde abantu bo kabaka omwesigwa mu mikono gyo, abo abawuliriza era abalabye taata genda okufolowinga na buli anaagiraba kabaka ng'abadde asumbibwa omwoyo gw'ente, kabaka w'eggulu n'ensi, nga gumusumba nga gumutawanya. Omwoyo omutukuvu musisinkano, omuwe eddembe, omusumulule mu njegere ezo, omusumulule ddala, omutaase, omukutuleko byonna, omuwe ekkanisa entuufu bw'aba agenda mu kusaba yeeweeyo. Kabaka w'abakabaka bikutuke bimutte, ekitiibwa kyo kirabiswe, omuwe okumanya n'okutegera. Ngeesa okumanya gy'oli, Mukama akuwe omukisa, akusumulule, akuyambe. So gwe wena eyeetaaga okuyimirira naffe
nga wetwogedde twetaaga okuzimba toyi, twetaaga okuteeka amabaati mu sideways, ate n'okugula ekifo okugaziwa kubanga wakyali wafunda. So osobola okutuukirira ku simu yange 070 2 7 ku WhatsApp ojja kunfuna, nja kubeera tujja kubanga twogera mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Mukama akusanyuse, Mukama akukuume mu linnya lya Yesu. Shalom and bye bye. Hallelujah.